Oni agenda Kanzo kyonoona nze nantegedde naye ate olina okubanga onnenyumizamu okuba n'omuntu gwokola naye ng'alabikanga nze nga bwendi bwenti ekituufu naye sikunza abaddeko n'empologoma ennyingi mpologoma kisinziira nti mbadde n'empologoma ngaki empologoma zi success mbadde n'empologoma nga nyingi empologoma zi maaso mbadde n'empologoma anti nzaaliwo nzaaliwo oba naye wonolowa ku mpologoma ya shamu wonolowa ku mpologoma ya shamu ate teyo naye nga yo oba bagiyita dress oba bagiyita ki omanyi Rema yagenda n'akuba eyiye ku show ya gundi ku show ya lutalo ne bagamba yambadde night dress abantu tebabitegeera tezaali bwezi keza Rema eno bagiyita two piece Rema yakuba two piece abadongo ku social media Rema yambadde gundi Rema yambadde night dress Rema yo Musanyusa badembo liko wano nga tubabuuzako mikono gyange mbakulisayo mu weekend mugamba mutya mutuule kasalabe kya mukidula twaguse dda tuza okubeera nga tubatuusako ge mutaategedde ntegeeza ki amawulire nze Judith Kawes the beautiful Judy Kawes kagambako omanya abagundi bakayitako obsession nga bonna beeyita Jackie O, Sharoni O, Gundi O, omanyi nga kitegeeza Jackie omulungi Sharoni omulungi mbamwe banemwe yaga yasigalamu nga atyakola kiki ye beautiful rich talented Ereni Lukoma naye Sharoni O ayina akayimba bakayita bintu bya daddi tuzo katimba Valentine ya daddy concert Valentine's Day olwe nyimbe ezimu wona okulawo kuzigatta because lukyako oh my god bintu ya flexi bintu ya daddy omwana oyo yakuba yasoka kutukubira nja kufumba mugano bamuyomba nja kufumba awo bamuyingiridde bali bamuze mukulu ku birthday ya mwaki kakati omanyi birthday yasoka twamuwa ennyumba birthday yokubiri yafuna motoka netumuwa emmotoka kamilioni gye yafukamira Range Rover autobiography kakati eno kyetwakoze omwana twamuwadde estate ekyanja twawadde ye twawadde mwana owo omwana kitegeeza owadde maama ye mukazi abana tulina bameka kwanza omwami ku siringi yateekayo ki ebifaananyi buli wogenda bwe kikyuka Ereni Lukoma flexi gwasinga bintu bya daddi oba kibanga munamugamba mutya Ereni Lukoma baby wulira Kami music Ereni Lukoma baby neboba n'obuzebu kasikatondaga abagala okukwetega ng'obalopaka ndyoke tulageko senga byantendeka nkulira you don't have to worry kufudde boy enjala bwe kuluma kantini weri togeza n'obabuze nti cool me down let me go pandito wabula n'onziso wongo hello kankutwale mbako wabula n'onziso wongo kamuyito obwerere mutawanira bwerere ulavundika midisika chere mazima amerere emusiba tebinywere kubatuka yonerere musobola gwa kerere level background level beautiful talented abatamanyi Lukoma yoyo ajaguza emyaka jana mugumu HB Toxic tusooke tusiima okulabika obulungi ojali eyo mugundi Simon Ndijo tusooke tusiima okulabika obulungi teyafunye kyambe emyaka na mugumu naye ng'alabika bw'atyo teyatoddeko webaze ne management yeriko omusajja mukulu gwe bayita Jordan Majestic takyali Majestic Jordan Ham nali manyi Majestic ye era wa Majestic Plaza bakoze byogoba Jordan ku Majestic yangambye kale nti babuye big fish kale nga bwe twabagamba nti mikwano gyaffe ffe twasalawo okubeera nga tubateeka kamwenyumwenyu ku matama eno sho twagireeta kubeera nga ebafuukira ekyenjawulo akawungeezi kamu kubeera nga tukaspice nga tukateekamu ebirungo lwaki nedda katutandikirawo ebintu bya Alimpa ne
ne Hassan Ndugga tebinaba kuggwa eyayamba ne gwe bayamba bafunye obutakkaanya eyayamba yamalidde agenda mu studio nga yeekokola abantu wabula waliwo ekiwozo ekitambula ekyakakima nalabye ne Kasuku bakimutaddemu nti akakima Alimpa yalina akakima kafuusa akakima nabitegeera Kasuku abo tebatyafe omwana yali nga tulooza afudde tesobola kuleeta mu mbeere n'ayogera naye nga ze nabagamba wano empeta y'emakindye empeta y'emakindye buli upcoming bamuguza empeta bannaye eddogo liri emakindye oba mujjukira n'ensenyiwe kye yagamba Spice ndi Spice okola kimu malogo b'emakindye abayimbi bonna bola abali ene ntinda kyanja wawawa beevuma makindye nze kennyini olumu tolowooza nti nzala makindye naye bantiisaayo bangamba nti abayimbi baayo oli ayinza okutunuzaamu empeta n'obeera ku leediyo mu kifo ky'okwogera ebintu ebirala okuba oluyimba olulala n'okubamu olwo era olumu nerabikiramu endowooza oba bijayi gye yantunuzaamu negenda okwetegereza nga bigi yusambu yamuyisaamu gundi n'amufuula invisible abayimbi baba bagenda emakindye ng'agenda enobits abula n'ayitawo n'agenda ku studio endala afuuka invisible enobits kyovola atakyakuba kati eddogo eriri emakindye nti empeta zibatize era oyo gola lindakomisenyule mbadde kugamba Alimpa yakolako ku musango olumu ku poliisi empije oba yali overdriving n'atandika okutunuza musirikale empeta emusuuse ebizibu n'atandika okutunuza musirikale empeta omusirikale n'amugamba empeta terina kyegenda kuyamba yakiyaye naye n'ekirala Alimpa mbuya yawukana bi ne manaja we eyamujja mu kyalo n'amugamba ogenze kale Linda composing Ndugga akola kya ndaba akwata abantu ku mitwe kakati Alimpa Alimpa balina obuzibu okusinga n'abamawulire era buli mwabadde akimanya ekyo naye kituuse nti kati alina obuzibu bayimbi banne kikulaga nti Alimpa alina okwekyekkinga endongero n'agamba dda oba musabi otekeddwa okuba ng'oli musabi nnyo oba mulogo otekeddwa okuba ng'oli mulogo nnyo buli bwokuba hiiti bwoti byotekeddwa okusuubira bye Alimpa amaanyi go gonna kubakonteininga buli muyimbi akubye hiiti abamu ku bantu basooka mu appreciatinga no mu receiving bamawulire sikugambye Alimpa yali gundi ndala Alimpa ina chance nti abayimbi bangi bagende bakize nti omwana azze omwana ayimba oshege naye nga obuzibu n'abamawulire kozika kati Martin njagala obeere feya oli siniya mu kintu kino omuyimbi ku kamera wagamba omwana azze omujjako kamera ayogera ati They're free of what we are. I don't watch a camera. I want to watch a camera. Behind the camera. Behind the scene. This is going to be behind the scene. That's why. Coming on the camera. Kwanza ni agamba twalebe gundi naye gundi oyimba bigai yagamba bigai twala tukuba naye kali bigai aliwa yakubye mali yamujinja wamandi jo bado tangamba kwa Alimpa Hassan Ndugga kiri tuwe Hassan Ndugga naye amaze banga asirikiridde kino kyamukoledde nyeze nenda ku social media nga buli muntu aposta Hassan Ndugga bamuse nomuyita king of kadonka yes because obudde batuta okuyiiya oluyimba perfectly nga oluwulyo omanyi olwenyimba eziswala obudde omuntu olutegeera nti oli akuwa oluyimba ndaga lulungi noga nga sinaluwulira Hassan Ndugga oluyimba lwe yayimbye yayimbye ebisinga okubeera mu bantu bakiyita true what based on true feeling naye true story oluyimba lulungi lyrics ze nnungi naye ennyimba ze zonna zifaanagana bayina mu bantu bakadonkamu anyumya story abayimba bankubira bakadonkamu yono mukwano gone eyavaako ono yesiramulasiramula oyo ayina ebintu ebirungi mukadonkamu ono owuliranga ennyimba ze zonna zifaanagana lyrics ze nnungi kyasinga waliwo obuntu bulamu nti bwe bamala okuwa Maama Fiina agyokola ku mukwano gwa Alimpa n'amuwa ebbiri Hassan Ndugga n'amugamba waaye ninawo n'abalala bali n'abawa akakadde amala okgenda Hassan Ndugga agamba maama wa Alimpa nti owaaye bali bafudde tubaweerezeeko ku mabugo tubaweeko akakadde maama n'agaana n'agamba kala 5 n'agaana kala 2 n'agaana Hassan Ndugga agamba emmotoka ye mwe yabasitulira okuva eri nti bajoleze emitwalo 5 mwalimu omusaayi washingbe bajoleze emitwalo 5 kuvaamu omusaayi ogwo kisoboka naye Alimpa mu mbeera yonna
Bukedde 5 nako 2. Okay. Kati nze Alimpa mulaba mu kifaananyi ali mu ddwaliro naye ate alwana entalo mu ddwaliro gy'ali kuba already amawulire gamukuba abantu bamukuba ye kennyini ng'omuntu alina okubaanukula tefuna budde bumala kuwummula. Famire sigaye kujjanjaba omulwadde ereke bana abajja okulaba Famire naye nyini etabulabisa bamutekamu ebigambo bingi bamanyi kwegamba bamutekamu n'okwogera ebintu byatandiyogedde because of the family. Katusooke tubafune. Alimpa mwana oyagala ojimpe abambonda mufubye okutusiiga endwadde abawagizi ate nammwe kyeŋŋamba mukomye kuba abayimbi ebintu by'ekisiru twatimbye 8 tuzze 7 omu atazze wano ffenna n'atukubya singa naffe tukolanga mmwe entogolo etusaze tukuba abayimbi omuntu abutayamba ababa bakula ettima ensookuva obuto nali mmanyi nti abantu abatayamba ababa bajulizibwa naye ekisudde baba bakoowa oyamba omuntu gwatenodda mu nnaku kisudde matu baba bakoowa oyamba omuntu gwatenodda obusiru nange okuyamba baaliika tebwali busiru nali nyamba ggwanga nange okuyamba baaliika tebwali busiru nalikola mwoyo gwa ggwanga ataasa obulamu nange okuyamba baaliika tebwali busiru nakola mwoyo gwa ggwanga ataasa obulamu wadde eriyo abatami nakola mwoyo gwa ggwanga mwagitegeera enkima bavunaana lwakima gye naleka kukkuba ezamunvunaana lwakima gye naleka kukkuba ekyalimpa nsabye esomyewo ali siyinza kuleeka gulesa vereko kkuba mundeete ekima gyoli ew'omusolo wammokiraba kyekiriwo tulisitede bulaya amanya ge gonduga bamweyana jjajja w'abaana ewano kasenge wenkikubidde lwameefuga gano abantu bakulaze laavu abantu bo banjagala kubanga nze generaali wakadonkamu omanyi mu uganda sikyalina gwenvuganya benandivuganyiza basajja balegenti nga sebata ugundi sebata basudde kafeero be basajja benandibadde nkolaki nvuganya naye olwokuba nti abantu tebakkiriza nze kati bajja kukkiriza nabikolwa. Hassan, kino ekya Alimpa okukulumba ate tulaba bafulumizaawo n'akayimba sitanti oba byaddala? Sitanti byaddala
Alimpa bwe namuyamba nze nabajja mu mazzi naye batuuse ne batandika ate okunjevuna n'okwagala okuvoola erinnya lyange nga balaga mbu ate nze nalulunkanira ssente mu kifo ky'okulumirirwa ky'okunsaasira okuba nti natoba okubataasa okitegedde omuntu ne bw'aba mukazi nga yafumba ewa emyaka 10 n'akunyiza ebintu 100 londamu ekirungi ekimu omusiime ensonga lwaki nayimbya akayimba ako abantu tebayambika mukanoonye gye kali kafulumye obubaka bwabadde bugenda eri abo bewaya bwabadde bugenda eri eggwanga lyonna eri abo abayambye abantu ne basasula bubi n'eri oyo gwe nayamba anjogerera obubi n'eri famire ye yakola omuluvu ya oluyimba olwo osobola otutubuulirako abantu ne gye basinyenza otusanga oluyimba bwogenda ku youtube owandiika Ndugga bamweyana naye nga oluyimba baluyita abantu tebayambika ogenda wali owandikamu tebayambika by Hassan Ndugga naye nga lugamba bannange mundeke sikyanenya bagagga bematira abantu batama abantu tebayambika bwe bityo Hassan kino kyogamba nti ssente Maama Fiina zeyako wazigulamu eddagala nga tovaayo kubalaga lisiiti ze wakuwerangako ate mbalaga lisiiti baali bantadde ku bizinensi mbu nyina okwanjula byenkola anti baagalagezaako kujjayo kituufu kati nze nagambye bwe nti nga bwe bagambye nti nabba nabakwasiza mu luyimba nagambye nabakwasiza abawagizi saako mukama yaliramula nze sikyalina kyenjogera ensi yonna yalaba bye nakola ya bubaka kiboolekera eri abalabi ba Bukedde TV abali Kasalabe ekya n'olugambo obubaka bwe mbalekera temukoma kuyamba yamba oyo akusiimye atakusiimye muleke kikulaba nange ekyokuba nti banvumiridde sikoma kuyamba naye ate njagala nammwe abantu be bayamba tononooza bibi 10 ku muntu oyo akuyambire onamu ekirungi ekimu ku byakoze ya Hassan Ndugga bamweyana ensonga zezo abantu beyo tubabuuzaako level 2 ewa JB then genda keri nakawuka mu kasaawa akakettaka kasaawa ako kajjuzaako ne pressure gyobako mu kategesi ekigere ekyo okyali eno tubaliwo abayingirira kale era abantu beyo mbakoola Ndugga senga nantume omanya kyabadde kivulu kyamaanyi saidi eyo kubanga kati baba mu nnyimba bagwamu ne vaasi ziri omukyalo olina okuwunya obulungi genda akweka perfume owunye bulungi bannange 0702 nkaaga 8505 kubira kusenga malusi kawomera genda kwa discount ng'ovaano ate ekyenjawulo yagaseeko abasajja gwe ng'omuwala omulaba lw'omuwadde ssente lw'omukubiddira agamba jangu amanyi ogenda muwa ssente agamba nti oguwa mu ddibo abasajja emyaka 4-5 tofunanga mukyala mu ddibo bonna yagambye mugende wasenga marusi ate ekirala senga marusi kawomera ne ku TikTok kwalize nafudde senga tukubuza tugambo nawadde kambuza bwendi amaaso gatukidde kusenga marusi kawomera konze fudde kiki kino mugende mu following senga ku TikTok noba oli Bulaaya byonna bikutuusaako yes gwe mugende mu following agenda kubaga abatereza bw'ati kakati si papa mu kiduula awagiddwa bannayuganda ono esenga malusi kawomera
Alawe chatu kyagendera ddala mu maaso mukwano gwange akadde kompasi sobola katwalanga katali ka muwendo bannange mwe musinga abantu abatwalira ku Facebook mugamba mutyaba beautiful abantu batwagala nnyo abantu abali e Bungereza batwagala nnyo abantu abali e UK batwagala nnyo mwe bali kubanga mutwagalira naddala bagina Uganda abadde mu Royal Agency mu kivulu kya kabako yabakubye in a very special wali mukwano gwange muta DJ Moze owa TGM radio DJ Moze mukuba DJ yongedeko omulimu omulala asuubula ebibala okuva e Kampala ebiri fresh n'akola delivery agambe Moze kiki kyoliko musajja wa Seno yabadde musajja kunyonyo ate ebibala bintu ebiri fresh yagala ebigambo DJ Moze emungereza eyo nkubuuzaako ne kugamba mpera musajja wange Jose Jokulinks mumpere ebintu ebyo ebiri fresh visa pro issues because abategesi balaze nti no visa yagifunye late aye ne bagitwala mu kifo ekirala address enkyamu so yagenze omuntu ukako ngowedde obudde bukoze eki banange Dani ali atya Dani yazzeeyo naye mama yateredde namukubidde nkubuuzaako omukyala mundabire n'abaana kyalagirawo mubiri tugende ku sipapa nakola leero akomezeddwawo mu kooti ne mukyala we bakyali mu kooti wali eri emakinge mu kooti gyewandiise kooti ento jjukira omusango gwaliko musango gwa naggomola obufunze musango munene nnyo so kakati eno kooti gyalimu akyakola gye bayita appearance yakyapiaringa yasemba okujjako luli eri munamateeka we yali munamateeka we najja n'agamba nti bannanze nkoze ki so olunaku yali afunye munamateeka okuwolamu oyo ye munamateeka omupya avudde okulaba nti nawolereza abantu abo era mu kusaba kwe emu ku bintu yabadde mu kusaba asabye nti nno omusango guno oludda oluwaabi luteekamu ku speed okuleeta obujulizi gutambule kubanga tuwano mu kooti bakyewuuba eno wansi naye ate kooti gye bali mutewulira musango yamala n'afuna bagundi abalala kuba bali munamateeka oyo yagweyingiddemu kati so afunye ku ssanyu defender afunye omuntu azizza okulaba nti amuwolereza kuwajjukira olutalo yaguddukamu olutalo ng'agamba nti bali bamuwa ssente naye nga ate sipapa naye agamba nti nze zenna sipapa nyinza okulema ebya ssente wadde tebatulira ekituufu kyenyini nkyakola ki olutalo agamba buzi bwali bwa ssente omaye yagamba nti nze sikolera probono bebaloya balaba obwereere naye nga teniyo girabye ayambadde miliyoni muganda wange nga 7 mu bulamu mukomera gyali naye tebamusiba obajja omaye obajja bakuwako libate eyo yensonga kyolaba nti amubagira namakooti olunaku lwaliyo segirinyani bagidde mu kooti buli omu kitegeera kati oddayo eri kasoduka mulimu nati ayagenda kusegirinya nanzijukiza mama wa Simon omugole naye omwana sipapa kuli waliwo yaŋŋamba nti engoye zesipapa baziyuliza nguni mu kkomera bangambye olwo n'omulala era omulamuzi omanyi kati olwo ebintu ebimu byolina okusoma kati kubamu akafaananyi ng'omulamuzi atudde oli mu ntebe nga watudde alaba sipapa ali muziddamagi ezo ayinza muyita kiddala okukitegeera sipapa kyendowooza abatukira sipapa bamwe ku magezi olwo tayimu woyina okubanga wetowazaamuko n'omulamuzi omanyi okukwatibwa ekisa n'agamba nedda ono mukola ki nendowooza kiva ku mukyala Shamira yalina okulaawo omulimu nanti atumye engoye Shamira ali mugundi y'abakyala anti mbalabe bali bonna basinkana ku kooti wali eri nga mu nsenyi we bannange sibitegeera bulungi basinkana awo buli omu ajja mu bibye gwe waliwo ne gwe bangambye omulala afezeera obukadde 19 waliwo munamateeka omulala naye ali ku musango gwa ssente omukulu namuyita kintunteza kintunteza olwo kigambibwa nti yafuna ssente mu mbeera gyewandisa erukujjukujja obukadde 19,500 era olunaku lwaliro naye abadde mu kooti wali ku Buganda Road nga ono musango wali olina okuwulirwa oba teguwuliddwa olw'ensonga nti alina application gyeyateeka mu kooti ng'asaba kwegamba agamba nti tebalina kumukozesa ku musango ogwo kuba ki ye tagukkiriza guno gwe bagamba ogw'okufera tagukkiriza so omulamuzi n'agamba nti oke bwekiba bwekityo kuba yayagala application gye yateekayo eri so keewulirwe guno guli kugende mu maaso so omulamuzi akkiriza n'agamba nti sipapangabanga kino si kumala budde nti alina kubeera just kusooka kuwabadde sipapa amanya Geoffrey Tulyamusima okuva ku Maryland Company Advocates olunaku lwayo tuze mu kooti
wano e Makindye okulaba nga tu representinga client waffe weewo ba client baffe ababiri si papa ne mukyala we. Twafuna instructions last week era olunaku lwayo ne tujja mu kooti. Emisango gimuggulibwako giwerako ng'etaano weewaawo wakati w'ena n'etaano naye we tuze olunaku lwayo nitutegeeza kooti nti guno mulundi gwa kusatu okulaba nga fayiro eno ejja. Kitegeeza webanga gavumenti erina obujulizi balina obulina okuba nga obujulizi bukoze ki bufulumye. Naye kyennaku ennyo obujulizi tebunabeera kooti neebawo olunaku olusembayo okulaba nga bajja banyonyola kooti lwaki investigations obujulizi balina okuleeta bulina okuba nga buwedde. Ekyokubiri kyenreizinze mu kooti kibadde kikwatagana eddembe lyabwe ery'obuntu. Tujjukire we baabakwata naddala omukyala baamuteeka mu kaguli ka poliisi okumala wiiki nnamba ate ng'alina omwana w'emyezi 3 weewaawo yali tanaweza myezi 6. Olwo tegeeza kooti that eddembe lyabwe ery'obuntu baalirinyirira. Olwo tulina okukola buli kimu ekisoboka okulaba nti guno musango gugibwawo ku lw'eyo ensonga. Ekisooka baba batusomesa amateeka eruzira ekintu ekisinga obukulu baba batugamba gye tuyita confidentiality or principle of confidentiality nti ebadde wakati wo ne client we ebisigala byamu babiri si bya mawulire. Kati ku nsonga z'okumpa oba bampadde ssente oba tebampadde ssente kyoli wakati wange ne client wange naye era tukitegeere nti si papa ne mukyala we nti ekisinga obukulu kwene essaawa si ssente naye beetaaga eddembe lyabwe ery'obuntu nga teriddamu kulinyizibwa. Saagala kwogerera baganda bange bagusooka mu kulw'ensonga sibamanyi nnyo naye ekintu kimu kyenja okukakasa nti nze okulaba nga tugenda mu maaso wakati ne clients bange bombi. Si papa tumumanyi si mwavu era ebyagambibwa byonna biteekwa kubanga si bituufu naye ekisinga obukulu okulaba nga si papa omusango guggwa bulungi weewaawo oba waliwo amazima bagaito tewali mazima tweyongere mu maaso. Singa otunula omusango ogwo mulimu abantu bamirundi ng'etaano oba omukaaga bagamba that si papa be yabba naye bonna tebalabeka nko ku kooti. Ekyokubiri nti n'obujulizi tebuliiwo. Dungi si wabinya and we are ready to proceed with the application. There is a pending lawsuit to the High Court not usual before justice proceed. The ruling of the application shall be delivered on the 7th of December. Submissions and all the necessary pleadings must be filed before that stage. And the court shall proceed to deliver the ruling with or without reservation. Zonna nsonga za ssente ssente efuse ssente naye banange ssente efuse ssente byo byalimu ettaka nti alina be yajjaku ssente abaguliza ettaka ate nebitabiko kitegeeza mbadde ngenda kubuuza eya bahamu yo ogugwe gutuuse gundi oli yani champagne papi yakkiriza gyali yakkiriza ne bamukonvictinga ogwe bagwanguye kasa yakkiriza nti yakola ki yabba just gyalina nti mumbere wabakkiriza osasula ssente avaayo kozi babasiba myaka emeka anti olikayenga nti waggwamu bankrupt obuzibu bwekirimu tokkirizibwa kuddamu kukola kyo kyonna ekirimu ssente transaction yonna erimu ssente katosobola kwewaayo wootyo tabanga ekiyinza okuyisaawo amangu okuvaayo akasawo kikake kakyaliyo kali kagundi kabayani tebanda bakwata akinga maali kabayani kakyaliwo nekyemanyi omanyi oli omuntu gwoyinza okubba banofera nga tafereka Dr. Richard Senjo batugamba atya Simon wa Biva Organic alina muganda wange kebayita kagundi ka wake up ako kabasajja muganda wange asangibwa ali ku gundi access building hotel Sojovaro awo muganda wange gakungalabiza Ssaabasajja Kabaka Dr. Richard Senjo alina kebayita ka clear yam
ka waldiam kakozesa ku muganda nange kabakyala kakola muganda nange ku nseke olumizibwa muki byonna Dr. Richard Senjobe ensonga ezo zitutawaanya nnyo. Richard Senjobe akozesa emmere yaffe akozesa ebintu byaffe bya butonde natural products zakozesa ku 0752 wasangibwa Dr. Richard Senjobe mukubireko omugambe nti bangambye kasalabe kya ebisigadde bitulekere. Saimo aliwa nsamba agambye nsamba fresh tabe makindi ngo bawalanye nnyo tatuza makindi agambye ni makindi ebiramu banene beerere teri ddogo erimu studio ezisinga okubeeza akabi naga Saimo mugambe yetonde ate nsamba agenda kola ekivulu agenda kiteka ku papa makindi studio gyeziri ne studio esinge obwakabi teziri makindi agendeko emunyonyo emunyonyo ne makindi ate yagundi eri wa digibawa gyali eyo makindi swamwe alina studio eyakabi gundi alina studio kale ani oyo no mukozi munaffe wano ate muganda wa Marusi Kawomera muganda wa Senga Marusi kakati ani naye ate abuze kakati simanyi oba Nsamba yabaddeyo ku festival eno yabadde Lugogo alinde kalenda kuba misa kisema kola baletedde Juliana ku kalenda Christmas kati wajimuwa namubuza ngenda mu bikibi naga nti ebisibi yasinga okuba smart wano ku bakozi festival ngereso mu Nigeria erese ba South Solo erese rema deni bana Kenya South Solo deni olete gundi ate nsamba ageza kuyimba ajja kujja ku kalenda nga bameria bayimba naye nga festival yabadde y'amaanyi ne turn-up nungi I like turn-up si nene singi naye ssente nti okusasula ssente 8,800 n'ofuna lessa abantu 8 oba odabolinza basasudde omutwalo omusajja yatulipa yakoze mpale sikaati gye yayambadde enyimba yatandise zimayiminga atandise kuyimba semirai bwe mulemi yaze ku siddi nenga regardless endongo yanyumye ne experience yabadde nnungi ey'ennaku ebbiri the setup yonna olaba it was worth celebrating egundi ezo ne Ragadi yakubye endongo yavude ina jeno yazze Ragadi ati yabadde mu kiri eri ayina jene mu kiri kale katusooke tubifune byabadde Lugogo onna agatabugazi si baby calm down Rojan I want to thank you for your love and your support over the years.
twakulise kakati omukozi yabadde ayagala okubanga okola ebyaddala abaana babadde mu kivulu ekyo nga balina zi iPhone 14 13 muve mu bino bano abadde ewagundi ewawinirwadi nga bazene zi tekino zikikyogezaako kukola kyewerabire kikino kyabale mu class kyali mu class so si buli muntu nti ajasobola okukola ki nekyokubiri okyotegereza ebintu gundi ebyakola alibayo oyo ayina ekyo kyagala okuleeta wano ensanyu kukyusamu ku nsanyuka yaffe bansaba basigale nga beeri basigale nga beeri buli omu asigale mu kirasi ye okubye nnyo babansaba baffe katubuze ku bantu wano wammanga babuzeeko ani Miro Joseph nze buli lunaku mulaba abeerako nga streaminga live naye kansome ku bantu bano leero buli lunaku a streaminga live Miro Joseph agambye bannange tumukoledde bulungi tukubuuzaako Miro Joseph ate bannange ng'otwagadde n'oyitawo waliwo wano Florence agambye mwebale kuweereza waliwo wano Kaima Ibra agambye bannange mwe musinga kanyongeze n'eddoboozi wano Miro wano Miro Nansamba Florence abantu batwagadde bwagazi Ndugga bannange ndijjo kasalabe kyange efuuse ekizibu bannange n'abakula Silivia kino kye bayita okulaba omukisa awali obuzibu anyway ssente zikolwa mulamu let's appreciate what bali ku Alimpa banange tubabuuzaako muli bangi nnyo nnyini ddala naye nabagamba bw'oba okomenti nga teekako ne gy'ovudde baana mwe tusoosowaze ebitundu gye muva bw'obanga ovudde Mbaale nga menti abaana b'Embaale mugamba mutya otegeera abaana b'Ejjuba waliwo ttiimu ya Ssaabayimbi musajja mukulu Edikenzo Festival musajja mukulu gwe bayita Ani musajja mukulu gwe bayita Frank Laga Piper kwali Laga Piper tiyana bakisi watugambye agenda nawulidde kyoyogedde agambye Derek Maniu Mani mwafunye ku ssanyu agambye sibyo wagira anti zo mayizidi bwa mpira kwendi weli koki bananga abana be kochi mugamba mutya nini ndege bayitayo kiswere kochi ndio mzala kochi siye bebere abakunja abakunja batasera kiswere kochi abakunja abira kyagwe kiswere kochi tubagala nnyo bananga mwe bale kutulaba onagambye tukubuzaako bulabula okay Alimpa yeewumuze banange okomenti nga tekako ne Jehova tubasooso wazi nije shiru yakomyewo achaliyo miti mwanyinaze miti agamba atya miti agamba atya chairman ani Master Juko chairman Nyanzi Tony banange haula mwena tubabuzaako muli bangi Dumba Adams Babalao Ruth Namayirira Ruth naye bwe wajjano tewambuuzaako inasema waliyo Namayirira close side zawe Boston anti sigenda kujja abawagizi bange tebuyasa obutebe ku lwa Judi mulwana ku lwa Judi sigenda kujja ntuuse okwetonda kwange Dubai esalijja tugenda tugenda kusindika Sharija wamanja kujja nja kuba mbategeeza maaso awo naye nze nasazeewo nsigale eno nga mpereza kasalabe naye nammwe naye Simon n'endijo ebintu ebyo mukola gundi nekimuli alina ekivulu kye kyategese kyogenda agenda kyogamba ze manager naye omanyi kasita mulekerawo okwogera engendo zange bwe mutyo mwayogera luno setaaga kusaba aliwo bannange tica yagirinye ate gundi saka omanze mala googera bwe nakugamba nakugamba oyakannyo ng'ogamba nti sikwagaliza ate nkugamba judi mwe problem gye mulina oli abagamba genda kukirala sala shoti tukubuzaako wali kubanga otwagala nnyo buuza ku mukwano gwange waliwo nabeera ku wali emakindi opposite mukwano gwono omuyimbi anywe nnyo omukulu oyo wawa veterani yanywe nnyo Senga Mirembe hakutegeeza nti munnange gw'omukyala anoonya omwana ezo z'ensonga ze yasinga okugukamu era kugamba nti weetaaga bufumbo oyagala kubaako ne wootuula bannange oyagala kuyitibwa mukyala gundi omu bw'ati oba mukyala
mukyala Kamoga namba 3 Kamoga ejja kutambula kati abasajja bamweyita baani simanyi tudde kusala short bagamba Semakula Soda abakyala yamusayininga kuwa manager kukasa ave ebweru nafuna obwa manager ku TV emabega kawe yali alumizibwa bigere yali bulumu maye yafuna ka accident ku ya boda yamukuba kati emotoka yalagawa waliwo yagenda nayo naye mutwale eri nawe yabaddera mu bigere bambi kakati ono ani ate ake okuba yafuna accident yeyo abeera off and on bigere bimusumbwasumbwa nnyo naye nga omukyala yenna ayina okusigala nga akola ki nga tetenkanya ayiiya ate oyo amuli emabega oyoamwefunza omulaba oyo ali mugundi ya radio oyo yasalawo nagamba tajja kuyiza mu mbeera eri embi ajja kusigala nga ayiza mu mbeera ennungi naye abasajja noolaba wano misana wano balaga nti bamulabawo emisana naye kiro kozi alina omwana omuyekka ayinayo abaana obambi mukama nga mulungi kati sooka tumufuna omukyala oyo bambi Sarashoti mukwano gwange omubwati Sarashoti nkubuzaako y'omu ku bantu abatugoberera kumpi buli wamu mukyala w'amaanyi nnyo in fact era y'omu ku bagenda okutuyimbira mu ndongo eggalawo emutikizi bwabuga bagenda kuwulira bwabuga wakati kati sooka twebaze ku producer Kibanga weebale kubeera nga oproducinga sheno mu bitiibwa ebyenjawulo ne twebaza ne ku William Olenzi gwe tuyina olwakabi olubadde wano ku kamera oli yani kozi ono yani yakajimu yani bagamba gwani tayogera yani ono atudde ono simumanyi mukulu amanya mawanvu banange tubebaza webaza basooke beetereze eno tujja kwogera ku nsonga enkya kakati katulekeye sala short podium bweti bwegenze tegwa mato nkola lakuba tukola nnyo mu byalo ne mu kibuga ebitundu ebimu ebirinaanye Kampala tukolamu. Bayimbi bano babadde n'ebivusi tulabyeko